omuntu ng'oyagala okumanya nti oli stressed from the word go, tunuulira obuliri bwo ng'ozuukuse oba osobola okubwala, tunuulira oba osobola okwoza ebintu byo, tunuulira oba okitwala ng'omuntu nti nno nnina okukuba enviiri zange ne zibeera wawo, ne bw'oba tolina gy'olaga n'ozikwata bulungi nnyo kapaafuko n'okasiba nga kali oke, tunuulira oba osobola okwesiigako ku kizigo. That self love yekulaga nti n'omuntu nga factors endala zonna tonnaba zikola. Omuntu ng'ali stressed ebintu bijja automatically, signs zibeerawo naye olw'ensonga nti tetuziteekako nnyo muzinzi. Omuntu buli kaseera oba okooye tosobola kuddaawo obuliri okubwala, buli kaseera ofiiringa ng'oli bloated, buli kaseera olina ensonga wabweru wabadde wanyogoga nnyo leero ndowooza ne bwe sinaaba, bwe weebaka gwafuna bigaasi nga bikwokya, ng'oliawo buli kaseera buli lw'otuulamuko bw'oti especially TV oba evuddeko, the chaos starts in your brain, n'olowooza kino bw'oti ne bw'oti. Bwe weebaka bw'otuuka ku ssaawa 8 oba 9 amazzi bwe gakuluma, bw'osituka bw'oti okugenda okufuka, bw'ogenda okudda tosobola kuddawo kwebaka kuba obwongo bugenda ku nsonga feelings zo mwe ziri ennyo n'otandika okulowooza. Ekyo kitegeeza essaawa z'olina okwebakiramu tozeebakamu bulungi. Kati ate bw'olina okuzuukuka ku makya obe ng'olina ebyo by'okola, ate awo oba okooyera n'otuuka ku mulimu buli kaseera ng'oyagala kwebaka. Like these are events omuntu bw'obanga you are in your right mind osobola okubitegeera n'obitereeza. Naye bw'obanga tolinanga bwongo bubufumiitirizaako tosobola bitegeera. Tosobola kubitegeera naye obwo obuntuntu era obutono bw'ogaana okubutereeza n'ebinene tobisobola. Bana teri muntu ali stressed ate abeera awo nga alowooza kukola kintu ne kitambula nga ali stressed. Yes, self-neglect n'obeera awo. But it's all called the chaos starts from here. Oyinza n'okubeera awo n'otuuka n'olira ku sowaani zonna n'ozimalamu. Kale tungambe ka network kansuubire nti kakalamu. Bwe kabanga kakafudde mu mbuulya naye nsuubira nti nno kalamu. So n'olira ku sowaani zonna n'ozimalayo ng'oziteeka awo ng'obona nja kufuna obudde nzooze. Nja kugira bwendi nga oli awo naye nga mu butu tolina ky'okola nno oli awo otudde butuuzi. Ebyo byonna bikubuulira nti no waliwo ekikyamu. Naye ebyo ebintu bannaye mbabuulire tebitikera ku makya ne bitereera butereeze. Omuntu olina kusooka n'otuula gwennyini n'omanya lwaki mbifiiringa. Lwaki kino kiri bwe kiti? Nze mbabuulira nnyo ku bintu by'okugezaako okutereeza obuntuntu buno obutono. Olunaku lw'olisalawo deliberate lw'ogenda ng'obutereeza, ebintu ebinene bigenda kutandika okugwa mu bulamu bwo. Weewuunye. Era abantu batandika okugamba naye ono ye nga buli kyagira bw'ati ne bw'ati lwa nsonga nti wategeera obugagga mu nsi nti busibuka wano. Era obwongo bwange teri muntu yenna abuzannyirako. Bw'oba tonjagala, with me there's no grey area. It's either black or white. If you disturb my peace, I'm out. Bwe tubanga tukwatagana tubeere ffenna. Bw'obanga onsanga leero ne tuseka enkya nga tojja kuseka, mixed feelings is always no. You are not my friend. Be there. I can love you from a distance. My brain is to better me. Is to better me. Mu bulamu bwange tewali kyenjagala as peace of mind. Olunaku lw'olikeera ng'osobola okuzuukuka nga tolina kikusumbuwa ku bwongo. Nabagambye everything is pain. Bw'obanga okirabye that way. Ate buli muntu yenna akula alina ekiki ekimuluma. Kakati olina ebizibu bye bikusumbuwa abantu tebabimanyi. Don't take them on. N'oli akuyingiridde tomanya ze na kizibu kifa.